twogereko ku nsonga ya Eddy Kenzo ne Ebyama. Fire ggongole lutaaya. Oluyimba lwe yaddamu olwaleeta ebizibu. Ensonga lwaki nkubuuzizza omaze ebbanga oludde mu industry eno era buli kimu ekimanyi. Era nze promoto mutuufu. Nze promoto mutuufu. Tubale tukunoonyereza ebbanga lyonna byonna nga tulabika. Ne chance kezze. Sooka obatangaazeemu. Kenzo ekigambo kye yayogera. Gwe nga gwe wakifuna otya? Nze bwana kifuna bulala nga ne abantu bakifuna bulala. Batya. Kenzo alina watuufu wayogerera. Alina wakyama wakati. Wayogerera. Africa nene. Kenzo watasa kuyiya luyimba lunayimba olw'omugenzi. Ate waliwo ensonga gyenyina banga yesalidde omusango ngeri mu endala. Ate yetegedde enkyapa kyayogedde. Ne kale kyogere mu bulamba bwakyo. Music ayina boundaries, ayina music. Osobola flatinga, osobola kuva off beat, osobola kubeera off key, osobola okuyimba obikwa music osobola musoma. Ngosoma so fast do mi fa so lati do music ayina bwatambula. But there's no mistake in art. Any mistake in art is a design. Is a design. Kakati musically Kenzo tatuka mu quarter ya half ya filter. Sebo musajja wange tamukubye nnyo. Kenzo wa flat na walekana. That's the bayimba. Uganda. There's no mistake in art. But there's mistake in the music. Music so musoma no mutegeera. Era music jja kumugenda nnyo wala. Jogenda bana abasali mpaka za music enyimba zate kugama zi musical refe tubati tuzagala zite abantu bati bazitegeera kwa music ina notice bwe zitambula bwe zitambula bwe zitambula osozi sobya kato so musically fire lutaya mulala nnyo ku nyimba amogezaako abasinga obungi ne banga yayimbiramu but in art Kenzo asokuba mutuufu kukyayogera kuba there's no mistake in what in art. Butulo nyimba nga Charles. Nakaya nayiya nadiro bwana busumu na ikonto buno bwana obu kumpiro gwebyayi naje Africa mutufu bwa yali yali kakosa art wo. Yaba nganti asinga file utayamo art. So okukiriza. Kuba art no ku stage no wadda gundi Kenzo ayine ebintu yakayina watuse. Mu art. Ate compared ku Kenzo je yava ne wali nze masa nkwaje Kenzo ngasima kyalina. Nagati ndi wama. Kukiririza. Yeah. Kenzo yava wala. Mu art Kenzo aso kunsingira filter. Kwa filter ayina byatandaga. Ate Kenzo yakoze eki? Byakulaze. Byandaze. But musically Kenzo tugana wepanga. Musical ali wala nnyo. Music ayina boundary ayina gwa ino tambula. Botula filter banga lya yimbira. Olimba bonna Africa akina na mukaga. Nera ngo duima mukina na mwena. Kina na mukaga Kenzo yali azaalibwa. Nga sazi no olimba nyimba tolina okutta. Tu, lwoyimba ngo oluyimba. Olina kumala oluyimba ddi era wa. Nti woyimba oluyimba kale kikubo kitte. Noma nayimba walumbeza yabakusinze. Kuba buli kaseera bayo moment walugira oluyimba olwo. Kiri afudde kituufu. Niyo oluyimba lwoyimba baluyimbira wa. Boy bali dukubira ngo tutaba wa kinisinga. Ngafe kandi every year kera ko yimba chi Christmas ino kubanga wali. Ki believe it or not. Bana kuba wa mukubira buli mwa kanga ajaye ya ino kwati ali. Ni wada kwa search fan Africa. Wado ina kutumia spirit ayo yibola. Mutwaiza lwo Africa nene wazo so kuyi nyimbo chi. Kuba la ufanya tujimba utabaji bagiyimbi mungeza neze njyawo. No Africa so jimba mungeri chi. Njyawo. Ne wasa banga bazemu ruwoli. Kubalukudiddemu ani akusingidde tulabyeyo bebe kule yasooka Kenzo Brunoke Fresh Daddy musajja wa anti buli omwayi mbye mu kitiki era bafanize basanyufu nino lafe twa standing byalo so buli omu ojega kataka kubete mu abageraganya bayimbi teri muntu ayina jinja ya art music nja ayina kuba bwati buli muntu ajja bibye nafuna abawagizi bale bakola ki na kujeka gunda nyimbira bubinga bakola ki abamuyingira bamwagala bali gwa vile yamba sibitegera ili bakola ki abalula kabuli yayimbye nyimbe ezo ne bafanizi be basanyuse bamwagala bagenda nene njwa kintu kimu musechi twa mbagenze abantu abenjawulo n'abawandiisi ba music bavuddeyo ne bagamba for example ni Henry yavaayo n'agamba ya deciding ne Eddy Kenzo nti mutuufu anti mutuufu mu art si mutuufu mu music
Feel tayo yayimbira channel gundi. Tewali YouTube, tewali Facebook, tewali Facebook, tewali Instagram, tewali chi. Kale feel tayo views yali zije ku kimo kya bataliyo. Naye kisinga obukulu kye kintu kimu ni Senre. Boy, ze mpulira feel tayo, mpulira feel tayo. Mpulira ni Senre, mpulira Paulo Kafero. Mpulira feel tayo, mpulira feel tayo na bwafanana. Yeye. Yana oluyimba lona bayimba bankopinga bazungu. Bakayimba. Kaimba lona pretending. Okamanye nkawulira. I'll be somewhere alone and frightened. No muzungu avuddeyo. It must have been love. But so over now kama kayimba ko kata muli ma feel fire. Ekituufu. Oliya kuso n'abazungu basokola ki? Kubona bamwe yani gwa kopi. Bogana kali ni Senre mpulira Kafero. Bw'owulira ni Senre nyimba zonna za ye Paulo Kafero. Ngabona gundi ngabona ani David Talo. Owulira Paulo Kafero. Kachiba wangu kuzimba kirawo nazimba nyumba kalina na setting kalina. Naziba fresh okana ko mawe friend ko mawe. Nojja nozimba ko friend ala bagulu ko yakoma nojisigala langi noda kulunga nongira kirawo gatane tata musiru. Abana wantu wanyumye ngozimbe ku nyumba ye. Ojja kwa ne views nga nyingi nnyo ngoina gundi contacts nyingi nnyo oyimbe munsi na ina kwasazo kye kiriwo music ya crossing da border nenga byona atana views ye Christopher Sebadduka nga yeja wabayimbi goli jeje wabani wishata wabani zinda bayimbi banyi nyaba yimanga ngabo bobi nga mwaga gazi n'entambula ine ntunula ye banya bayimba nga bakirone nga miliyoni kito muyimbi cha yimanga ne Senre nga wegomba muyimbi cha yimanga Kenzo nga wegomba nnyo gumuje mu banji kabozima kunyuma kitaawo ko top kwa gulu ye nojowana wana ntata musiru mbasi kutegeera bonna abayimbi balina bebegomba ozija ku stage ya Kenzo nga stage show apafunga bulungi nnyo Tandi mu ati Kenzo muki mulungi nnyo ne osanga mu show agimaze nga ibyo limbala sibya basudde lumu nulo Kafero mto janko ekituufu bana bayimbe nyimba ze lege emyaka gye kyali mito tebannatuuka omwana ali wali ne wabugembe gyali entambula ine kwa naye abudwayi bugoni yafa kitona yimanga kamiliyoni yafa lwacho gati buli mara kufa abayimbi bana abaddamu ennyimba z'abantu ez'abagenzi naddala ez'akadonoka muno olyanga alukuddemu bulungi nnyo tulowooze nti nno yegombanga bali yasi kukyusa bukyusa koki ate kiba kirungi nnyo bambi okukuza ennyimba z'abagenzi nolagani mubakiriza nti bakola ki bayimba naye temubaduulira ate abubinga bbo akiri mu kutegeera kwe nekyeyayogera nesize musalirawo n'omusajja mukulu emira amaka ngira nti Kenzo wamaanyi nnyo era asinga feel tayo mu art bagenda n'ebintu byakola nayimba ennyimba zino bali mu kibira bazina amazina nga bafirika bennyini nnyini akoze ki fire kyatandaka kuba ne kamera ziina wala era mukisaawo saalitegeera tu ni Senre bayimba nayogera fire tayo yayimba ennyimba ezo z'emyaka yakyana kuba fire tayo yafa mu 15 December 1989 lwe yafa akati bagamba nti fire tayo yalina abazungu nga nebyo byakosa byakabi ebiseera ebyo yaha nika saa zino fire tayo ebintu byakosa babiri tawana webiri bubikozesa otya alina sound efaananga eyoyo kwali bayina computer bayina gita zino ez'amasanyalaze abayimbi baana basinga obungi bagana Kenya buuza mwami matu bajja kubulira mu Africa bangi sound bagijjanga nga tebasaba bifuna tebalina access ku biki n'ebyo nabyasembera computer teziriiwo gita z'amasanyalaze teziriiwo producer yebabulamu anka nedda mukiza ndi bali bakusinze oyo nga sound yakina namwe tunagifuna luli wali mutuufu kwanga tugina koze byali ukasaza ne byali luli ewala byasembera wana webiri kyagamba ensonga nti no ayagala lutuuke gye lutatuuka n'ensonga nti no alina views nnyingi ankati gundi market gundi akalali kokutunda ebintu byo kali kati ni luli kali limited leo kakoma nenga feel taye ate yafunda copyright mu 65 copyright nyimba ze kyatundanga ana records yakolanga ye timole basima keso kana ava mu nsine yo grant mu wa sirimu nasomesa abantu nakye yakola ngochi yasoka kola kuwe eri Kenzo ita BET awali mu akasime kiko basinze kola ki ari abazungu bano bagende kompra n'abazungu bano bagende kompra no kakubulire bateka wa awards badde abayimba fa Africa batayimba bulungi batekawo nabadde abo abayimba bulungi nnyo ne basawo n'abateka sawa kasangirayo kati ye ngenda mutofu mwana wafe bamusinze nga bo bagezi nenda kali ayi nambiru jangu nenda kanti nava grade jangu
oba Juliana jangu bagundi jangu bali bayimba bulungi nnyo abayita kwa hizo proving wrong ayi nambia kuta microphone what no mwana ndakola microphone what ayi namwanika anga hadi zinasigala mu bbo lwaki Kenzo ega nkubule ekintu kimwe ko twalabira bamuno ne boyimba enyimba abiri oba atano ne muyejjamayi ne boyimba enyimba abiri oba atano gwa artist tenzo kumala limba bisawo kana bagula winze kulwana madirisa kana bakuguliddewo tomachi kinayitawa yawulo omukisa n'amagezi yawufu ndakola kino kitufumbudde okukyamu n'atafuna ndakola kino kyamubudde okutufuna kwaki Kenzo tugambe nti alina omukisa obudde buno kana yamuwa kuza kujiyava n'ebyejevuddewo n'ebyafaayo bye mutuufu okusima kyalina leba kayalaga nti ndi bulunyize ensinga mwogire kuba Kenzo yabawala okay eyembozi ya anko mutata wa beyi ngwasaba kanatakera sawa kulabe dakika ezokka ettaano munnange mwebaze mu commenting wansi awo comment section tumanye mwamuntu ono bawulira ensonga gyemulowooza wabonde booti amakyalina okwongera muwawaali ekituufu kitegeera mu commenting enyo wansi awo muwabule temuvuma abakwagala bakufuna batya nze ndi ku channel ekita Uganda nyaffe enamba yange eri 70